yeetaaga ennyama ennungi ng'ekoledde bulungi era ng'eteekeddwateekeddwa ku mutindo ogwesigika totawana kutambula ekibuga. Tawafeek Butcher abasangibwa ku luguudo lwa Salaam okumpi ne Makindye Senior Secondary School okulira na Pearline Primary School ng'okkirira ku Charles City. Batunda ennyama ennungi ng'ate eri fresh. Weetaaga ya mikolo, weetaaga ya waka, ogyetaaga luddawa era mu bipimo kika ki. Bakubira essimu bajja gikutuusaako wonna w'ogyetaaze essaawa yonna. Okumanya ebisingawo kubira Tawfeek Butcher ku nnamba eno ku 0752 23 89 33 oba 0774 73 45 85. Tawfeek Butcher tweweeyo kuweereza essaawa 24. Ssente ezisoba mu buwumbi 205 ezeewolebwa okuva mu banka ya African Development Bank zitandise okutabula abakulembeze b'ekibuga nga n'abamu balangidde Lord Mmeeya w'e Kampala Erias Lukwago okweyingiza mu nsonga za ssente zino ezirina okuyamba bannakampala. Mmeeya w'e Kawempe Sserunjogi yasoose okuvaamu omwasi ku ssente zino n'ategeeza nga bwe kiri ekikulu bammeeya abalala okuzinoonya ziyambe okuzimba enguudo mu kibuga. Ono agamba gye buvuddeko bwe yayogera ku nsimbi zino omuloodi mmeeya wa Kampala Erias Lukwago yamulabula ku nsonga eno era n'amulabula n'okumugoba ku City Hall nga bw'azaakola abalala. Tuzirikavalinze mu ntuuyo zaffe luyimbazi Sserunjogi mwe mwagala okuzannyira tetuyinza bakkiriza ate n'ezo ssente bazibulankagi bagire bati tetuyinza kubikkiriza. So netubagamba eyo meeting tejja kutuulawo. Kakati ezo nsimbi tulemeddeko. Era olw'eggulu lwa leero tugenda kutuula wano mu SEC okulaba nti ensimbi ezo tuziyisa mu makubo amatuufu zikole ku nguudo entuufu. Okubawa biki byenkoze naddala ku nsonga ey'ensimbi ezimanyiddwa zetwakamala okumanya nsonga zaafikka oba zaasigalira ku projekiti ya African Development Bank. Ssente ezo ezisukira ddala mu buwumbi 25 zaasigalawo oluvannyuma lw'okugaba contracts ezimu ku nguudo ezo. Nga ssentebe wa bammeeya nakuŋŋaanya bammeeya bannange nenkuŋŋaanya ne bammemba ba paalamenti misana ttuku ne tugenda ku City Hall tusobole okuteekamu enguudo zaffe kubanga ekyatukuŋŋaanya ssente zajjanga za kukola nguudo zirina kukola nguudo bwe zitakola nguudo ziddayo. Kati kye nalina okukola okukima bwe nakitegeera nti gye ziri kukuŋŋaanya bannange ate nga saagala zikole wange yokka wabula njagala Kampala yonna eganyulwe kuba za Kampala yonna era bammeeya baŋŋondera ne bammemba ba paalamenti ne bajja ne Mmeeya Sserunjogi ng'asinzidde mu lutuulwa lwa kanso y'e Kawempe leero agambye waakukunga bakansala bonna oba kisoboka bagende ku KCCA bafune ssente awatali kumukuba ku nsolobotto kubanga ye afa kimu kuweereza bannayuganda. Sitewole eyo bannaffe baagaana okubuta kati bwe bagaana okubuta zirina kirala kyakukola kukkiriza nga bwe ndulwanira ate sijja kutuula wano ninde buyinza mpaka lwe bulijja nkole kyakulwanira buyinza bwokka wabula nnwanirira services ate nga bwe nnwanira n'obuyinza. Abakulembeze b'e Kawempe Big Television beeyogeddeko nabo bagamba bo bafa kimu mirimu kutambula babalabudde abakulu mu KCCA singa bekkiriranya ku nsonga eno. Bino tebirimu bya bufuzi era nze ndaba nakuwalira nnyo mukulembeze munnaffe atukulira mu kibuga Kampala okudda ku muntu atusakira ate n'otandika okuleeta nti mubi nnyo era mwamugoba. Ekyo si kituufu yali tujja kikkiriza. Abantu baagala service kyokka tebaagala kumanya oba oli wa kkala ki oba oli wa kkala ki. Nze n'emyaka 40 n'emyaka 30 okuva Ssebaana Kizito bwe yagamba nti ab'ekiteezi olwokuba tugenda bayisizaayo kasasiro tubaweeko oluguudo olwo olwakakoolasi era emyaka 3 kakoolasi ako be kabadde naye buli projekiti ejja nga ya nguudo Kiteezi Road bagiteekako ate ne bagijjako ne bagiteekako ne bagijjako. Kati olwaliro njagala okwebaza amawulire agatuweereddwa mmeeya bwe gabeera nga ge mawulire agavudde ku nsulo y'amazima nti Kiteezi Road this time ateereddwako kubanga ffe ng'ennaku z'omwezi 2 January tugenda kuggala Kiteezi Road nga tetukkiriza mmotoka ya kasasiro yonna yonna kuyitawo nga tetukkiriza lwadde mmotoka yonna kuyitawo okumala wiikisi 2 era abantu twabakuŋŋaanyiza dda
naye bw'abanga ayogedde bw'atyo kati twetaaga tufune ebbaluwa confirmation okuva ewa minisita ekakasa nti oluguudo olwo lugenda kukolebwa.